ayina Allah gwe yakajjulula abadde aduumira enkambi y'e Kasijjagirwa ekyamazima mu nsasire nkujjaganya ng'ofudde kyakwegendereza nnyo empangalayo n'enneeyisaayo tekemanga abantu okujjaganya ng'ofudde. Otherwise nabbi w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba nti abafu balimu emiteeko ebiri, mulimu mustarihun, mulimu agenda okufa awummule, ne mbamu ne mustarahun agenda okufa ensi emuwummule. Bino eyafudde juzi waneeno agambye nti enneeyisaayo egitamininga kiki abantu ndowooza kye bakulabamu ne woba ofudde kiki bakulowooleza. Agambye nti temunanyanga bantu okuserebratinga enfaayo wabaawo ensonga lwaki. Era tubadde tukyali ku bigambo bya Sseekakiti nebireeta omwana mulenzi ono nga foot soldier ye yatesitingako, njogera ku foot soldier yatesitingako obukambwe bwa generaali ono era abinyumya abiddiŋŋana. Naye Eddie Mutwe ye kamwogere n'ekyuma kya Yesu kubanga be bamukubaawa ku bujulizi kwebyo ebyatutuusibwako e Kasajjagirwa mu Barracks. Bwe twatuusibwa e Kasajjagirwa mu Barracks ne batuggalira okumala ennaku 3. Ennaku 3 bwe zaayitawo ttiimu nejja ey'abasirikale nga bonna baamagye ng'omwami oyo y'abagulembedde ono eyafudde generaali. Baatwambula engoye nga bwe twazaalibwa naye nga kwabo abasirikale abazze kuliko n'abakyala n'abasajja abalinga abasirikale 14. Bwe baatwambula engoye ne batugamba tugaziye amagulu ne tuyimirira nga tugaziyizza amagulu. Mwami najja omu n'ayambala glove kutandikira ku bitundu byo bya kyama bya kisajja ne babisitula ne batandika obbinyiganyiga. Kyonna kye baali bakebera Katonda y'amanyi, nakati sikimanyanga nti omuntu alina ky'asobola okutereka mu mubiri gwe ogw'ekisajja. Tekyabamalira ng'okyuka n'obakuba omugongo n'okutama n'otunula eri ku kisenge. Omwami y'omu yayambadde glove n'akuleeguula eno emabega wava obukyafu ne bakubayo ne tooki nga generaali ono afudde. Simwonoonera linnya akalulu ka 221 twawambibwa e Kalangala ne tusibibwa e Kasajjagirwa, nze Eddie Mutwe, kyuma kya Yesu ne bannanga abalala 7 besaagala kwogera. Ne batuleeguula ne bakubayo tooki. Simanyi kiki muntu kyasobola kwesonseka mabega abasajja abo kye baali banoonya. Omwami y'omu ayambadde glove ng'akwata n'akuleeguula oluba luno n'akubayo tooki, n'aleeguula sayidi eno n'akubayo tooki, n'aleeguula ennyindo n'akubayo tooki, n'akebera mu matu. Abalina enviiri ng'omutwe bakebera akaviiri kamu ku kamu. Simanyi kye baali banoonya. Naye ng'ono generaali yaduumira. Ekintu ekyo kyatwesittaza kubanga kyali kyakwenyinyala nga giraavu eyakoze ku nze n'ekwata emabega awava obukyafu. Amazima nga giraavu erina okukola ku Eddie Mutwe. Mujjukira olunaku Eddie Mutwe lwe yakola interview nga bamubuuza nga tuvudde e Kalangala n'atulika n'akaaba. Kyali kyannaku. Ekitiibwa kye nali muwa era kye muwa yawulira nga kiweddewo ku bye baamukola nga ndaba.
ne baganda baffe abalala bye baabakola. Buli omu yatuuka nga yeenyinyala munne, buli omu yatuuka ng'awulira obuswavu nga tokyali musajja kiwera, nga n'abamu kuba bitukola kuliko n'abakazi abatali bakazi baffe kutulaba bwere nga jenoono yaduumira mwami bali omunsi ng'erinnya lyo bwe liri. Bannayuganda baserebuleetinga okufa kwammwe olw'okututulugunya, kubanga bajjukira emboozi eyo Eddie Mutwe yaginyumyako oba omukutu gwali gwa NBS. Eddie n'atuuka n'akaaba, naye nga mumaliriza mugamba abo bakola documentary. Essaawa zino bajjeno b'amagye baakafa 2, nammwe mukola documentary. Awo tuvuddewo. Oba mujjukira amawulire ago Eddie Mutwe yanyumyanga ng'akaaba n'amaziga, ebintu ebyabatuukako nga bali mu kkomera ku mulundi ogwo. Kaakati n'oyo ayongerezaako. Nga tuvudde awo nga tweyongerawo mu mawulire ag'enjawulo. Abantu 8 bafiiridde mu kabenje. Omu n'asimatukawo n'ebiwundu eby'ekitalo era tasulewo taabuki yali ku mimwa gy'abantu. Wabula mu bantu 8 abo mwafiiriddemu munnamawulire wa NBS. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi, Mukama amuwe ekiwumula ekirungi. Munnamawulire ayogerwako ye Kitone Julius abadde reporter wa NBS. Kigambibwa nti yabadde mu motoka Toyota. Motoka eno yatomeraganye n'ekitrera. Kigambibwa emmotoka mwe baabadde yabadde eva Embalala, ku lw'Embalala nga yeesooga ku lwa Lyantonde, ate ekitrera kyo kyabadde kiva Lyantonde nga kidda ku lw'Embalala. Wabula awo nno mbu wabaddewo oba emmotoka endala, ate ono ng'ayagala ayise, awo nno emmotoka ono n'etomeragana n'ekitrera bw'atyo n'ebakuba nga woogiraba mu kifaananyi awo nga bwe kiri. Takisi yiire eno emmotoka mwe babadde yeeno Noah deni nakino ekitrera kitruck bwe bityo ebyabadde. Era kigambibwa nti emibiri gy'abantu abalala ku abo abaafudde zikyali mu mmotoka, ziremeddemu munda omwo nga zaakusika mu busisi. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katweyongera okuba nga tusabira b'enganda, tusabire n'abagenzi, Mukama abenga abawa ekiwumula ekirungi. Nga tufuddeko nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Omukyala Jennifer Nakangulu abadde asoma era nga navaayo wano eno ne mbaleetera ku bifaananyi bye ng'ali mu kilaasi, yali ali mu kilaasi ng'ali ku attendinga classes. Kaakati yagraduatinze oba baamutiikidde. Tombuuza kkosi ebadde ya period ki, naye nga kyensobola okugamba nti bamutiikidde, naye yafuye oluzungu. Baamubuziza what is education, naye yafuye oluzungu. Education is the key. Education, as a young day, everything I think education. According to situations, according to way, networking, connection, ogis and obis, chiva mu kusoma. There are many people that don't have any networking. Networking is a social capital. You are here
omuntu asobola okuba nga teyasoma naye ng'ali creative either ng'alina gy'awangalira ng'ali okay. Tuvuddewo ate waliwo Kadaamawo n'akaaba agamba nti omwami yakwatiddwa wali ku microfinance ng'abba mbu taata we, era yagambye nti taata nkusindikira ssente kibadde kikutwala okubba mu kibuga, naye nga womanyi wano ku mutimbagano omuntu akwesibako, so tetumanyi oba kituufu taata we oba kontenti. Aswazizza taata wange. Ayi taata nkusindikira ssente. Taata nkusindikira ssente. Agenza n'obba mu kibuga. Kuteerako ssente n'enjuzi nakuteerako wano eno ssente. Iba naye taata. Mukubye taata wange. Taata nkusindikira ssente. Taata nkusindikira ssente. Taata nkusindikira ssente. Taata nkusindikira ssente. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, ono avuddeyo n'akola akatambi n'abagamba nti mukatambuzi naye tebajja kukakawuliriza wuliriza oba oyagala oba toyagala, mukambemuko tuwulize akatambi kano kali muki. Amugamba mukyagayizi kansuubire muli bulungi nange ndi fine. Disclaimer, eno vidiyo eyinza okuwanvuwa kuba byengenda okwogereramu bingi, naye giwulirize ne bw'otagiwa like naye gitambuze ne bw'otagiwa like. Ntandise nsooka obbakulisaayo mu mazaalibwa g'omukulembeze wange, ekituufu mwajanjawaza omukulembeze, mwafiriizi nze buli mikutu nga buli wootuuka mazaalibwa ga mukulembeze, buli wootuuka kifaananyi saawundi kayimba biki nga buli wamu much respect buli eyapositinze. Olaba n'ataapositinze emboozi obwedde muli ku mazaalibwa, naali ku gulawundi nga teyafunye data posting obwedde ayogera ku mazaalibwa ga mukulembeze wange. Mwayongedde okulaga byabakama nti ddala kituufu n'ensi yonna ti tewali yalonda Museveni, mu ggwanga lya Uganda tewali yalonda Museveni. Okitegeera kati byabakama twagala atubuulire results ze wawa Museveni baani abaamulonda. Nammwe abeefuula nti mulya mu ngalo za Museveni nammwe mwennyini mwalonda Kyagulanyi. Okitegeera byabakama ogenda kutunnyonnyola 70% gye wawa Museveni wagijjawa. Ne zino ze baakyusa ne bawa Kyagulanyi ezaali eza Museveni 24%, Museveni yali abbye enzibe kuba Munnayuganda tewali yamulonda. Bannayuganda baakulaze nti baakukoowa buli wamu, buli omu obwedde ayaayaana kupositinga mukulembeze, buli omu obwedde ayaayaana kubaako kyakola. Okitegeera kati ogenda kutunnyonnyola nga mugjeewo ebyo ebibozi byammwe eby'ekisiru eby'okutiisatiisa n'okukangakanga. Temwogera kalulu, anayogera kalulu agenda kola bw'ati. Akalulu mwakategekera ffe, mwali mwagala nsolo ze ziba zikoogerako. Muli wano mututiisatiisa mutetwogera kalulu. Lwaki temwakategekera mu mabiro eri emiti ne gironda? Lwaki temwakateekera lwakitule ente ne zironda? Muli wano mutwasamira n'otutiisatiisa. Kyemugamba abajjudde mu makomera, abajjudde Luzire na Lufeenya ne Masaka na Ludda wa Uganda yonna abajjudde mu makomera, ne beemuse ne bemukanyuze mu Ggoonya ne bemukoze buli kikolobero kyonna, baamala kwogera kalulu. Baamala kwogera ku bivudde mu kalulu mutwasamira wano, tewali gwe mugenda kusirisa. Byabaka mujja kutunnyonnyola results entuufu gye ziri, era ojja tubuulira zino ze wawa Museveni ani yazimuwa era yazijjawa bitundu ki ebyamulonda. Ojja tubuulira oyagala toyagala. Tetugenda kubajjako kaliro. Kati message yange enkulu egenda erimwe Bannayuganda abagwa mu eno generation yange. Eno generation yange eno bw'oba omanyi nti gy'ogwamu mukyala ne bw'oneebuzaabuza ffe tulina okuggyako Museveni. Ffe tulina okuggyako Museveni ne famire ye n'akabinja kaabwe konna ak'abatugumbuzi. Eno generation yaffe omukulembeze waffe ng'ajja mu bino ebintu yatugamba ffe tulina okuggyako Museveni. Kati teweebuzaabuza ne bw'oneekweka mu mpuku, ne bw'onaabeera mu by'ekisiru, ne bw'onaabeera wa kasitoba ng'ogwa mu eno generation yange gye ndimu. Ng'oli Munnayuganda oba ng'owangalira mu ggwanga lya Uganda ne bw'onaaba toli Munnayuganda, mukyala gwe olina okuggyako Museveni. Kati lekeraawo okwekubya emizimu egitali gigyo, kuba ne gye weekwesi bigenda kukusangayo ebyobufuzi. Kati weewumbe weekwate osobola okulaba ng'ogatta eddoboozi ku Bannayuganda banno oba ng'ogatta ettaffaali ku kigenda maaso tusobole okuggyako Museveni mu bwangu.
kuba ne bwoneebuzaabuza mukyala ffe tulina kubeerawo wano kujjako mu 7 tugenda kuyamba eno generation yento ne bali abakadde abaliwo ffenna ne we batutta ne batumalawo abanaasigalawo bajja kuzimba Uganda endala naye nga mu 7 tumuggyeko ffenna generation yene eyange ne bwenda ggwawo bano abato bajja kula bazaale bana Uganda abalala kati tebwebuzaabuza tobulira mu bya kisiru kola ky'olina okukola ng'obudde bukyali omukulembeze waffe yafunye chance egenda okwogererako mu bisamiti by'abo abasajja neera nga pulezidenti waffe mumumanyi Eva tatudisappointingangako era agenda kubyogera byonna abimaleyo bano abasajja tetubeegayirira kujja kutugirako mu 7 tubasaba bulekeraawo okufujjirira kigavumenti kino ekitugumbula abantu okitegeera ng'era pulezidenti waffe wazzenga abibagamba era nkimanyi mu byagenda okwogereyo statement ajja gireka era ajja gibagamba kyemmanyi okitegeera tetubasaba tuli ku mavivi wowe mutugireko mu 7 no tubagamba balekerawo okufujjirira kino kigavumenti sente empitirivu kuba sente z'abo abasajja mu 7 zaakozesa okujigiriza munansi n'amutugumbula n'agula tiyagasi n'asasula bino ebisirikale biddofe n'agula amasasi n'akola buli kimu n'atugumbula abantu n'agulirira bino bifeeko opposition byonna n'akompromisinga buli kimu kyayagala olw'okuba ayina sente z'abo abasajja kati tubasaba temuddamu kufujjirira kufa kw'abana Uganda bwe muba mubasazeewo okubawa buyambi mufolowinge sente ze mubawadde zikola biki mu Uganda gye muzisindika ekyo kyokka kye tusaba bano abasajja guno omulimu guddayo kuffe bana Uganda ettayimu eno nga bitandise n'okusituka okutandika okuvaako kye beeyogera ne bitandika okuboloogaboloogamukko bannayuganda we twandiyongeddemu akaliro ati least ne tuddamu ne tutegekayo n'olulumba olulala ne tuddamu ne tusituka ne tuteekako abasajja bano akaliro n'ebisajja bino ne byongera okumanya nti ddala kituufu gwe tuli mu kusapootinga oba gwe tuwa obuyambi bannansi baamukoowa okitegeera kola ky'osobola okukola oba kusituka kwekalakaasa situka kwata Uganda fulagayo weekalakaase oba wekuba kwogera jangu wano oyogere va mu kwesiriwaza va mu kukola ebyekisiru guno omulimu ogw'okujjako mu 7 nga tegunnaggwa mukyala ne bw'onaakola ki bino tebigenda kuggwa nga mu 7 akyali mu buyinza kati mwe bannabyabufuzi banjagala bufoofofo mu gavumenti enfu ate gwe weekaabire kuba naffe bannansi bennyini tugenda tuuka tayimu tubakiriyalinge mu kkubo bwe tunaalabanga mmwe kizibu tujja kubakiriyalinga Museveni wakubadde abakozesa tayina busobozi bubawa security yonna gye mubeera tayina capacity esobola bawa mwena bukuumi mubeerewo nga mukimanyi wano we tulaga tugenda tandika okwejjako abantu bonna abatulemesa okutuuka we twagala okitegedde naye nga byabakama tetugenda kuvaako vidiyo saagala ewanvu wenyo byendeseeyo nja byogera olulala bye mbadde ndeseeyo kano naye nga yakwenunula yagezaako okubanga akugamba kyandibadde kikolebwa oba oliyawo okubanga omuntu nakyemalira bamuggyako awo tuvuddeyo ono agambye nti ye yabadde awo n'awuliriza mbu odiyo z'omukuluzoganya naye baana mmwe ntutta obudde n'empuliriza audios si videos wabula audios ez'omwana ono zoganya ne byeraayisaamu abaana ab'obuwala guys nagamba sirikaabirako app eno era ne ngamba simanyi abantu be batega kamera ne batandika okukaaba but this hit me hard. I've never felt so much pain in my life like how I felt. I've never felt so embarrassed, very scared, very humiliated as a woman, like how I felt ngampulira omusajja oyo kagamba omwana ono nti abadde agenda mufumita magalo oba mu maaso avunde. Oh my goodness. Omusajja ono teyeetaaga kubeera mu Uganda. Omusajja ono yeetaaga kusibira obanga mu nsiko. This is too much. This is detrimental to the society. This is very scary. It is so traumatizing
okulaba omwana omuto nga bamutunuzaamu kamera bamwegayiriza nti kyembadde ngenda okukola nti ye ssebo tokitegedde ye ssebo guys mpulira abasajja bantamye mpulira n'ekyaye ng'omukazi actually mpulira nfunye obusungu bungi towards ekitonde ekisajja your monsters muli bantu babi kyokka olusajja lwennyini lufaanana ensolo guys omwana omuto abamu ku bo baana bato tebeegattanga nako pride yo as a woman gy'olina okuwa omusajja gw'oyagala obanga ofumbiddwe obanga osisinkanye omusajja n'ogamba nti ono yalinzikyako embuzi yange ekigunju kikukutte by force omwana ono teyategekanga baana bawala yabayingiranga buyingizi the pain guys obeera n'omusajja mu nnyumba ng'omwagala fe abakyalo tusikisanga toyagala kumutunula nako toyagala kukwate nako nejjukira abasajja bo eva babeera active and ready to go naakukwatako ng'owulya toyagala n'owulya obusungu kati omwana ono ow'obuwala teyalina na option egamba nti nedda oba ngumiikirizaamu musajja gw'oli mubi gavumenti muveeyo mutulage nti mukola en'ensolo mukijje mu bantu musajja ono teyeetaaga na kubeera mukomera because ayinza n'obbikola basajja banne tuzaalira ki bwe baba nga abaana baffe bajja kutuusa ekiseera basisinkane abantu bwe bati omwana w'obuwala asisinkana ekisajja bwe kiti my goodness Lord kama katonda atutaase ataase omulembe gwaffe ataase omulembe ogujja ataase abaana baffe sajja gw'otukoze bubi ezo nsonga zo generaali zoganya now ensonga zino waliwo abamu bagambye nti bannange ebintu ebyo diversion era abasirikale bye bakwata zoganya kirabika be bakola ki bye bata obutambulo yes kiyinza okuba nga kituufu naye mujjukire nti omuntu ayogerwako nno oyo omukulu teacher Fred Kajubirumbu yali yamwogerako era nga yawooninga dda watya nga ezimu ku mission ze baali bamutuma nti akaseera katuuse ne bamukwata ate bazite mukadde nga mwandibadde mulowooleza mu birala ate mudde mwogereku ebyo anyway njogeddeko bwogezi naye nga byo weebityo weebiri era nga webitambula webigenda mu maaso webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabya kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tova